naye ng'awo ogamba otya mukwano gwaffe tukulamusizaako gwali yatulaba batuyita ba KPJ Dream Go Cruise Consult Limited. KPJ tutunda ttaka era nga tusangibwa wano e Kawempe okulina na woofiisi za NIRA. Yes, mukwano gwaffe wano we tuli mu district ye Nakaseke. Eno tugiyise Nakaseke Country Home Estate. KPJ bulijjo tunoonya binyuma, tunoonya birungi, tunoonya bisanyusa, tunoonya ebizimba ebikulaakulanya. Ekifo kye tulimu kyetadde. Kifo kiviira ddala ku kkubo. Estate eno yeetooloddwa amakubo 2 malamba agabaddeko ng'oggyeko amalala ge tutadde mu kifo kino. Nayikondo ogirabye gwabuuza ku kyamazi amasannyalaze bikondo 2 era tugenda kubaga mugalaba bikondo 2. So n'olwekyo jangu kubanga neighborhood ogiraba abantu bazimba abantu bakulaakulana naawe jangu tukulaakulanire wamu mu kifo kino. Jjukira nnyo nti osobola okufuula awakaawo ekibuga naye tosobola kufuula kibuga wakaawo. Kati wano we wantu awagaziwa awagejja wosobola okufuula ekibuga kyo. Tukoze tutya? Tugambye nti buli muntu ajja kukwata obukadde 3.5 bwokka yeefunire ploti 5 ku 10 wano. Naye ng'ate tuyinako n'eziri eziri commercial ezojja okukwata obukadde 4 bwokka osobole okufuna ploti mu kifo kino. N'olwekyo gwayagala okuzimba amaka ng'ate olimirawo ng'olundirawo omukisa guguno. KPJ Dream Goals Consult Limited tusangibwa Kawempe okulina na woofiisi za NIRA. Yita ku ssimu 0700 34 10 ne 0757 62 92 95. Si wano wokka we tulina ekabimbiri obukadde 6, tulina obulenzi obukadde buli 5, tulina namayumba obukadde 15, tulina Busunju Town Council obukadde 5. Kwegamba twetoolodde buli wantu osobola okulowoozaako. N'olwekyo gwagamba nti ssente zange nzirina mu kisasula mpola, naawe jangu twogere tujja kukkiriza ssente zo. Toli mu ggwanga, oli bweru wa ggwanga, ezo ennamba zikwate tugenda kukubuulira engeri gy'osobola okugula naffe ettaka obukadde buli 3.5 bwokka wano we tuyimiridde. Ettaka nga bw'oliraba nga bwe lyetoolodde ttaka liri ku mulembe nnyo liri ku muzuuli. Ettaka lyaffe lyonna lye tutunda lya byapa strictly land titles. Mwebale kati labe ekkubo lya Nakaseke lino lyekkubo muzigo Mukama Katonda kweyongeza ku mmotoka eno abantu bano bategeere kyenjogerako. Laba Nakaseke, laba Nakaseke eno gye tubaleeta banna obukadde 3.5 bwokka. Audio Jungle.